Sagala kisinga muwala nga awunya akamwa. Abawole basinga n'otulwaza amannyo. Okimanyi ekyo? Agaana ava eri n'ogumwa gonna gukyuma ayagala agukuteekeko. Ano bamanyi otuyonga kunene ku gundi kutubeere. Nno ina akabeera akanyuma okununako n'akanunako bw'ati. Osege bw'ati. N'akanunako naga bebi kanange tonnuunyeeko. Akube sapatu. Kabeera kalinga lulimi lwa mbuzi. Okamanyi kabeera bwekati kabeera kulendo bwekati. Kali obutululyo oti ogamba ti bannayo n'omuwala talina nabbeere ku kifuba omanyi nti nafunye kawala kato tikalina nabbeere ku kifuba terinaba bulungi akabeera okugenda okajja bwekati nga kalinga engano konna kanaanwa. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them. They grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late, so we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Galubindi producer kagere yangamba bijeko. Tugende. Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekumidde ku Lubalusewa TV ajesa mu Gegange. Bino badde obimanyi program ebamaze okuba egguka. Ndine muganda wange babe yanjulira kusolo kubate nga tuliyongera bingi betwogeddeko naye. Naso kubanga atabitegeeze gwanga ne baba abantu nga bayiga abali yo bona basobola kubanga tenga batambuze ebintu muzuri sana.
nga 14 tuli wali ku Sunset Gardens tuina ekikadde bagiyita tugende mu kikadde tuina Kibijigiri tuina Fred Sebata tuina Madok Sematimba wamu ne Clever J tugenda kubeera lyo mutwalo gumu okuyingira mitwalo 3 VIP ate tebbe ja kubeera ku mitwalo 3 Sunset Gardens jakana entambula weri director Sunset Chito Muhammad Kabuya abatera wentambula kutwala ne kuza gendo digide ebyokunywa ebyokulya solo kubate ngo kikwasanya bunyinyo producer Katabira tujja kubale nga tuli nayo nako olwenyini nyindi leo na mga tojja kwebaka jango uliye ku ndongo sema dongo jango uliye ku kikade ekiri kyenyini nyini muziki solo kubate nga tamu yakolo jaguliye ne ekifi uliye ko bino byansi producer njagalo mpe muganda wange solo kubanga toyengede omusajja ona akutte nnyo ku internet abasinga baransoga ene yaji sajja bakyagandi abaana abobuwala abatabo they are not sweeting so ko buze kubatula kwanga tuyungira boterevu omulungi atulaba aliko Lubaluse wa TV tuongera okubeera nga ate munne tukwaniriza nti mwebale jona gye mutusaka engalo mwebale okutwagala mwebale subscribing mwebale okulikinga ne mucommenting ne mufollowing muna babira ku Lubaluse wa TV big up on yourself nenga sebo shojo yogeddeko ekikadde sebo nze official MC waayo okay zanye ban MC ge gange ko Lubaluse wa neno ku TV amanyi mbadde ndudde okulabika ku mpewo tubadde nga tubeera mu misomo tubeera mu misomo tubeere tuyimbayigiriza abaana abobuwala abaana abobulenzi n'olwaliro nze nno na busungu leero ndi mukambwemu abaana abobuwala banene ekyamazima batuyitiriddeko nakugambye kweyanja atulaba kwanjula olwo mbadde ntandise manyizi ngonga nti ndi mukambwemu leero nazze nga rough and tough and then walipa time rough and tough kyekyo andi kakati nageno leero ndi mukambwemu okategedde nti tuba tugenze jamdong jamyeika zenje tuli wankubiri nongamba nti oyina senga we yakkoonako obuzibu bwali kuki kakati programu zino zetukola abatuyinako abaga nti mutuyinako simanyi obuvunanyizibwa sima abasenga baffe bakitaffe senga kutawanya nakumanyira n'omutya nze nakowa basenga era nze tebankubira wangi tebankubira nawe oli mukambwemu tebambuulirira abo esooka kyabe noolaba tubeera waneeno nga toyina kyoli kati nga n'abantu baga nti oyo mwana wa gundi bikyuki osegere tebibakwatako ne mugenda ne mukonkomana ku bikomera byabwe munne weetaagayo akalimu akanzirukire ewasenga antaase biki sitole buli omu awutulaga nno nti kakati abaana ba gundi biki okitegeera basenga bwe yerusiza omwo omusanga yerusiza ali awo naye ng'agaba emitwalo egi kyokka ng'ogidde ebiri kitundu transport ng'alinga kombati y'amagye wano wa green wano wa yellow wa black and white yali otategeerekeka basenga mutugyeko akamanyiro mulekere otumanyiira bwe yakubidde sebo twabadde wano tuli wano esimu evuga etyo bulijjo esimu yavuze etyo oyagala nkole n'esimu byakoze musiru newunyiza n'obwongo bwo munnange senga ng'akola ki ankubira aŋŋamba oli otya sebo konze gye ndi nnyaba osiibye otya ndikaale naye mwana gwe lwaki otuswaza konze basooka kweyanjula abamu ku magezi bagamba nti nno nti sebo nze gundi akkubidde okitegera ne muga nti nze ate nga njirina njagaza ki wano tubeera mu mbeera embi tebatufaako kati balaba olwo kati tutandise okwerwanala nako tuvuddeyo kakati olwo kati omanyi bagalubukira etokota andi manyi kati babyonaga nti oyo nomulabu oyo no mutabani wange oyo mwana wa mwannyinaze omulabye nno munne kati serebu ali ku kibuga eyo nayisiza musenge eggaali yakubidde kagamba nkugambye yakubidde abenganda abakona ab'emikwano nti omwana n'avuma obwana akola ati andi yakubidde nga ngati nesebo lwaki otuswaza mwana gwayo nooneka ddabu otu ne mugamba onaani nze sengaawo biki erinnya sijja ddiyogera nze sengaawo naguuli koze nti obadde oteesa otya nti kakati wakulesa ng'oli ku tv eggwanga omwana watayisikidde dda okuwemula wayonooneka ddabu ne mugabo nalisi nayonooneka mwaliwa okunkugira obutayonooneka ne mugabo omanyi baga nti nno nti ebiseera ebisinga kakyama amamera bwekiri bw'oyagala okukalongoosa omenya kamenye ne muga kati olwo kati nakyama amamera teyagambye kuba tandi batera okugamba nze ow'empindi lwaki otuswaza ffe byonna yabyogedde n'agamba nanga nti otuswazisa nnyo ate kumala gwe tubatuddamu obwesigo ne mugamba mubunzi jeemu ne mugamba obwesigo bwali bungulidde kibwali bungulidde essaati ne baganze temuddamu kunetako kamanyiiro kammwe tubeerewo nga tutoba tusitwagolinga tugezako ne muga ndowooza kati olaba ngezaako okuvaayo omuka ennyinnyini ate abeeyita abange mwe muntemerako ettaka okitegeera ne muganze emirimu egyange nze ndi kkojja okitegeera
tokwatanga simu nga tuli kunaka ni sijikutise munange senga nga akola ki senga nga mpisa mu eggali senga namuwadde ebibye namuwadde revo ne mugamba nze soka kya byonna ekika kyali kinkoledde ki ngojjeko erinnya lye mwantuma ekika kyakuwa linnya lyokka kyampa linnya lyokka era nze nabagana erinnya lye mwebanga mulyagala musobola okulijja okulikima ne mulitwala weddira kizingi neddira mbu nseenene enseenene tozirya enseenene nsanga nga basiise enzirya weddira zitayidde embisi zo sizeddira ezibuuka ze baatugaana naye ziri eri ensiike anti nze ndi musiraamu efe obusiraamu tebulimu kubeera ne mu bayibuli temuli nti nno nti kino bakyeddira ebintu katonda byatugaana byetulina okugenda kutugenda ku mateeka ga katonda siga abaana Adamu okitegeera eri ensonga ki ebintu ebya bayibuli byetwewaza ne Kurani tetubigenderako akekika bajja kumpunyamu banja simule kati bagezanga nsaba tukwesa mu lukiiko lw'ekika nja bagamba lukiiko lw'ekika oera nga mokukutuuza mu kiiko lw'ekika mmwe mujje mbaleete wana ate mbagenda timuleete ne kamera zibeerewo olokoba wujje mbagamba luba lusewo erina okubeerawo bwe kimu kyonna kyonna bakikavalinga terina no filter no what senga eke yakubidde waliwo n'abalala era bankubidde waliwo bakitanga bankubidde mwana gwe biki sitole nembaga nti senga teyabagambye nti ati senga watugambye omuvume bimego nembaga nti ate kati mwenja bawe mulabwe muzoli mvumye muvume tu oyo najjako nagamba omwana yonooneka ddabu ati omwana gwafuuka ddamu yaayo era waliwo nayagulira nti batuke so kati wayonooneka nembaga nti kituufu nayonooneka neka kati lwaki okolero nembaga nti mwali wanga nyonooneka nga sinaakwonooneka mwaliwa ekyamazima ekimu ku bisinza okunyiiza waliwo twali tuveeyo mu kumanyigana nenfuna accident twalina gurupu y'ekika okitegeera kati omwana gwe nali naye nankuba ebifaananyi nabiteeka ku gurupu okitegeera naye teri muntu n'omu yavayo naga nti bambi oba ali tomenyese nnyo kale omuntu aba tamenyese nnyo wakiri omuntu oga nti bambi kwekirika vale sorry bambi zenja got an accident okitegeera naye oba tombadde adde ekikumi naye kasa olaga ti nti ofuddeyo naye ekyamazima ku bononna tekuli amanyi nti oba navaamu eriiso oba namenyeka oba nalemala okitegeera bononna babeera bubeezi eyo kati balaba ntansi ofuuka serebu ati bannengera ku mitimbagano tuli ggulu twagenze bugiri twagenzeewa banonya webyekwata bati bandippire tebalabawo kati batandise kujja mbu bampabula kati ba abaana bo batwalayo bozadde no babatuuma amanyi abaana nze sisobola kutuuma mannya oba nze wenga tuuma tegakwata nti amuneno lyatuuma lyasaabulukuka sia kati yo kati banene abaana aboobola kati esooka kyona kati yo kati bana abaana kati ekyokulabirako abaana abazze namugongo bana abavudde mu Arua Akyoli nabasanze bafunye wali abalenzi ababoda nga buli omu ayina omulenzi bana bagenda abazola maga choka abatukane beyaga newunyiza n'obwongo bwo kati gwe kyolina omanya bali bagenda okuva eri nga bazze eno kujjako Kampala kufuneko ku mulenzi owe Kampala era jaraga ati I don't care whether you are what you are blocked, you don't have anything as long as you're coming from Kampala otegera yeta fayo batoyina ade ekikumi nasanza aboda nga bavuya bali nno mu luzungu ne banne guchimenti nno okukwana ate mu luzungu byanguwa nasanza aboda nga manyi bulungi tasomanga nako nesebo nga ali wali ali mukogera olimirwa school fees dai ngogambye olimirwa lwa school fees ate oluzungu lwa school fees ate asaswa school fees alumanyi taswa adumanya munnesebo nga balezi buli omusebo nga afujja ko wali akakyala kati aba abakyalo bagenda kufuna embuto baddeyo bazizaale kyoka tebatuuma ebboma nnya kubanga nabagenda bafunisa embuto tebabamanyi okitegeera omuwala gana jeno kati ekibeere namugongo eyo baga kati obava eri mu luseregende babeera bangi okitegeera ne mukuddayo kwetuka kati eri obatuuka eri babukenga baasi enaabazaayo ne banza okugana nti kati baasi ejjula abantu 7 mbameka 7 ejjula abantu 7 bonna n'olwedde nga baasasula buli omwana ne tikiti ye kuliko ne seat number mu ekifo kye wagenda otuula ne bayinza okwanoonya nti bannange abadda amorata abadda wa baasi yammwe yiino nga bwana mukulu w'ekigo nno yabakulembeddemu eyabaleese baasenza okuza abantu 6 naye nga bajja 7 eno babanga baza okuba ekyeyo we bajja eno
kasama nti ono mulenzi ali wana ina akazigo ke noba ngo ina mukakeeka mu nyumba toina mu mufaliso nagati I shall stay with you as long as you can look after me gwe osobola ko kundabilila not so kadeze nja kubeera utuzaleko wano baana okategedde so ano baluddemu ati kajuga nze ntera okukolerako eyo eggulu okitegeera kati kojja nsebo ekirala ebbanga lyo tubadde n'abakyala n'abawala nosotuka ku muwala n'omukwana naye omuwala awonye olusu lyo lwakabavubuka gye emisomo gye nabaddemu eyo abaana ab'obuwala bane muyigeeko ku buyonjo ate abaana abasinga okubeera abakyafu olaba banene abola bano abo abalabika obulungi abwe abasongola batya enjala abasileyinga osegera abatava ku TikTok abaana bakyafu omwana agenda najje nenangazi se ajudde ebizza Uganda emabega buli wamu mu nkwawa ka animal yine nangazi okitegeera ajudde ebyoya ajja wadoga nindeko ninzeeko alo ebigatu bino bibikabikako nga byonna bimujjudde buli wamu nga biringa ekirevu kino ekirevu kitono naawe kati olwo omuwala je kati omulenzeze nangati kojja neno omuwala gwenjagala omuwala olimpulira mwagala sagala muluzi nga naye nti mugambako omuwala genda naje nenda nakweyambulira ositegeera nga azise buli wamu wonna nemugala lwaki tofuna kando abyoche nga oli munenjiri terabika emuluma okitegeera namuga gufuna funye kando kojja aga magezi matuufu ano nola ku kando byanguwa biri byakati bimanyi lusenke kankuveeko nemugambe ekinangano nti kugambe agana ajja nakola bwati enkwawo zonna nangu okuva eno yonna n'ebintu byawano birabika bubi abula bise bamu tourist nemugamba nti aba bana ab'obuwala omulaba nti kati gwe bwajja bwatyo oluba okutuuka wali eteeka wali erisheva ekigero mugati mukwano manti mbadde njagala kukumwako mukise mulaavu anti kakati munne ayinza okunyiga nemugati kati gwe kenyini gwe musiru nemugati omuwayo kasente nti ate munne ayagala sente nyingi nemugamba nti oyo atamanyi na mugaso gwa jjira taswadde talina dde bibiri ebigula ejjirita ate kati sente asaba zaaki asooke yemwe bulungi ajja asabe sente ate abawala musabe sente kusinziira ku levo yo naye kisoboka ekyo omuwala ava eri ambadde gumu 6,500 yenna nandi kakati bambala obugatto bwa 6,000 kale yambala kagundi ka dress olimu kakati no kale bu dress no bubeera bwa beyi muko ne asobola okujja nga ina bunene opale bwambala obanga bugundi butya sima bu bike ambala apale kale nga ka bike ambadde ne ka bobu tiobo ositegeera atekeddekawo n'olukooti buno bukoti bwatunda kebeera 2,500 beyi bakyala bambale baana bambale ositegeera najja wono nasebo nga ye design baba banyumye nengo okumala balaba mugumu 6,500 kati ate bundi tonagiteka akalega anti bamba buno bob tube kati bob tube bonna kuzino kabeeranga ulaba ka blouse kaba kakoma wano ekundi disigadde wero kati natekerako wali buno obugundi bubatekero kabawo kabanga masavu ganganga osegera kaba kalebera kati obugundi bwe bwesuulirako kuno najja sebaze wa boyfriend hano gataka empale y'omunda empale y'omunda era zizimu bazigule mu bikadde zibambala aroza bagula zinene empya kati yaba yetaaga sentiment oyaba yetaaga emitwalo 2 ate nobo muwadde na nnyo nese bagana jana gano kati ogano mu emitoyo negati can you imagine only 20k really nomubuuza ati nno gwe badde oyina mu mmeka ati nazera ngaso ati nogenda kumpaayo koka sente pane you are not serious osegera we you are not serious yenna nno najudde omwoya osegera olonga wamaze ddagwe nga wamaze dda okulya towoomeddwa jukira omuntu yenna nga ajjudde ebyoya ajja okitegeera takuwa moral takuwa appetite okitegeera kugamba oliisa kizibu nti bannaye oba nsamula ddi nve wano osobola obeera ono okirowooza ekiki eri omuntu omugole ekyamazima n'atakuwa naga nti bannaye ng'olinga ali ku kibonerezo nomala okusamula n'ogamba gwe sikuzzaako mukono andumeka kati ffe eri tugasikuzzaako mukira okategedde aha so kakati kugamba mu mbeera eyo abaana b'obuwala bane muyigeeko ku buyonjo kwa kati abalenzi munne ababakwana bobuyonjo bwetaagisa bannaye nolwa omuntu gwotwala n'oganjo balumu gye bampadde yeyina obuzibu kumbe kati yeyakyuma abaana bano bakyanaaba ku bbumbu
tebakyagala ddala kunaba omanyi kakati beeteka mbinene smart omanyi kakati nze ndi mulokole efe tubikkirizaamu bekuba perfume ate perfume buli yakuba ku bucyafu kale okakyumika weebale nnyo ate nabawala okimanyi ti ennaku zino abawala bakyawunya obumwa ngati osanga omulamu nenga awunya ako ddala babeesirisasirise ennyo abo aga you know for me I'm not so talkative kati serious nnyo kwogera mu bantu most especially nga sibamanyidde abawunya akamu abawasirika ennyo abawunya akamu ate baagala obbakiisinga gwe otogendawo saagala kiisinga muwala nga awunya akamwa abawala basinga n'otulwaza amannyo okimanyi ekyo agaana ava eri n'ogumwa gwo gonna gukyuma ayagala agukuteekeko ano bamanyi otuyonga kunene ku gundi kutubeere no ina akabeere akanyuma okununako n'akanuunako bw'ati osege bw'ati n'akanuunako naga bebi kanange tonnuunyeeko akkuba essapatu kabeere kalinga lulimi lwa mbuzi okamanyi kabeera bwekati kabeera ku lendo bwekati kati wobutuulira oti ogamba ti bannayo n'omuwala talina nabbeere ku kifuba oba omanyi noti nafunye kawala kato tikalina nabbeere ku kifuba terinaba bulungi akabeera okugenda okajjayo bwekati nga kalinga eŋŋano konna kanaanwa omuntu alabye tubonyebonye notuka okunoona akabeere ng'olinganga anuuna eŋŋano gye bava okukanda konna konna kajjuddeko kati enkakanya kaliko omugaba enywato edinga ejjanjala ekyasuze emazzi katabira oyogera biki vaayo eyo kakati abaana bobola mbadde ni mubabuulirira banne muyigeekoko ku buyonjo ebira bino nabeyonja neno mu feesi naba nga alabika bulungi kiva ku kino osanga omukyala nga alabika bulungi naye ng'alina enkyakya ekyamazima kiri nti nasava ne mu nkyakya nga maga ekintu kyenkyakya ekyo ebiseera ebisinga nti abantu abalina enkyakya babeera bakulya mu byalo nga balinga balima nnyo okitegeera oba oliawo kati abakyala abatera okubeera n'enkyakya be bano ababeera kuga kati ng'ewaka emirimu mingi okitegeera n'akwasaganya guli n'akwasaganya guno ate ababeera n'enkyakya babeera bano nga bakulya ku ba step mam kino kyo kigenderedde ba step mam abo kugamba balina ensunya gye bakyunyaamu abaana omwana tafuna budde bunaaba bulungi okitegeera omwana aba akyekuta gwe nakanjako okola ki mama mbadde ni mukuna onaaba biki amazike mwonoona waneno mama kama okuuta ebigere tobikuuta naye kati okuuta byaki tolina nangatto era ogenda bbawo kamala okuuta ebigere olinnye mu ttaka kati tonaabira naddala bigere okitegeera so nga babeera soba baga nti tonaaba bigere kati ng'ayagala afune taata kyanaakuvuma naye ekyana kinene ekikyafu akagere gonna amasuuka katabira nja kuva mu kamera producer omukazi sinake namuwadde ndi mumukwana bukwana gwe nnyabo oyo mukulekere tulaba ku Lusewa TV akojja yazera omukyala akuba producer muli bubi naye tolina kye weekoleddewo nakamukwana nnyabo tuli mu bbanga kizina kunga bbiri namu bbiri lumu nina kubiri nga tonalya kojja osomesa biki bitu mune tusooka bikwata mpola naye kati abo abaana bato bakwata mpola tebalinga ali bakulu bannaffe bali abakulu bo omunyonyola ensooka mune mbitegeera mune mukwano ebintu bimanyi naye kati banato bakunnyonnyola nnyo ti mune mukwano olaba kale biki so abaana bato oba omukwano akubuuza ne gye wasomera nogamba naye okitegeera kati semudondo lyakwataganyawo ate ne fees kati n'omugano kati nno ndasobola kwogera bannaayi okimanyi tuno nti oyo yabeera taata wange banenga oli mukulu really wasomako naye nti yemunene bannaaye ate no oyo gaye nomula nti okimanyi nti tuminako oluganda kale oba abeera oba kazini oba abeera ani oyina erinnya egyoliyiseemu katabira nerino mwitali lyennyininyini egganda ate omuntu watuge okuyita eri erinnya oyina ebbuba kojja maama nnyabo tondabanga oyogera mazima nze nagendako nakawala ku biiki kati tugwe otuuka eri buli muvuka okukalaba kamuwahaaga omanyi thats my hobby thats my okitegere buli omu olwebbuba eringi natuuka nenkalekayo neninnya nenvaayo ng'onyiize kati mba navuddeyo naddolo kati twali ntebe kati ntuuka eno egundi eno ekibuye kankubira
honey where are you? I'm looking for you. Nga sikulaba ne mugamba ononjogerako nani? Bana it's me Patricia ne muga Patricia badde ogamba ki? Bana kakati nkunonya neno sikula ne mugamba nti aboli nabo bakomyewo. Nze ndi Kampala. Bana ye, you guys get serious ne mugamba ndi Kampala saa kummanyira. Nagale kayo. Kalo acha abakazi baba basobye badde nnyo mu luzungu. Ahati oluzungu lwangu y'ebintu kyekye nagamba nti oluzungu lusimplifying etu tina abantu abekwana webekwanira mu luzungu byanguwa kiringa kuyomba taso ayomba na muntu mu luzungu ata okuzibu mu baba naye gwa ku nakapanka nga tanso kuvuma mu Luganda obudde bucha nkugambye kaso omuzza mu luzungu ebigambo bimubulako ne muteke mu vanachura ajja kukalakata nembwa yesigama ennyama munnange nze ekikwagana ebbuba lyondirina neera siri amaanyi nnyo baani gwe nali nkwana oba bo be bankwana naffe mumanyi okutunenya saba abakyala beyonagamba nedat guy nemmala mufuna bwenti kade eriyo kali abanneepikire yosaba okunzaalamu bakuli bubi nemmala mufuna jasinze mubalako ekintu ekimwange kasa mufunamu olubuto bakategedde nzo kasa mufunamu olubuto mba mmaze nesebo nafeera kati nze simala gegatta simala gegaba nenga abakazi sebo babireyo nga batukwana nga mukazi mufumba ate nabasinga bera n'abakazi babakyali baffe kati kuono ani yakwanye mundigo aliwo ono golina oyo nze ndi mumukwana kuba yesi mufumbo tebamusanze mukubo tuna gitwesanze eyo naye kati nkya mutwala out balemerero gyomulese I just want tuli mu gundi wantu tuli mu kutambula mukko abembeera weather y'ekifo anti mupya ku kitundu kati alina okulambula ko nti kakati wano bayita we bati wali bayita we bati katabira ontabula oyagala mpe ku panu wano nje twamalagane bukanzu anti obukooti buwenjuka twamalagane bukanzu Senjaman yo tubadde twogera ku buchafu obujamu obuli mbawala ate abalenzi babaana b'obulenzi bo boogera ko kinga kojje n'abaana b'obulenzi abaana n'ab'obulenzi naku zino bo beefuddeko nnyo beefuddeko nnyo olw'ensonga bakimanyi bulungi nti omuwala yenna agala nnyo omulenzi nga olabika bulungi ng'olinamu kasente nga oli muyonjo kati abalenzi ate bo kyebasoose basoose kugamba buli mulenzi afunamu kasente agenda n'apangisa wapangisa n'adizaninga bulungi ruumu ye osangamu kitv nga kinene bwe kiti kumpi kyenkana ddinisa n'osangamu ebitebe wali eri kitanda kugamba bayonjo alongoosa bulungi ewaka era ogenda okutuuka ewaka be balenzi nti bo baimprovinze ku buyonjo nti ewaka abeera muyonjo ne wano ku mubiri nga muyonjo ezo bwe bambala puleezi ebituli abalenzi ganambala pule ya kituli okitegeera navo gadi n'atuula wano ne musajja munne naye nayavayo okitegeera so kugamba ate ekituli ali wambala pule ng'erimu ekituli kasi otuula bwoti omukulu w'ekikanga avayo ng'atuula awo okitegeera ne bano babbolo yenge nabo ne bavayo ne bakola ki babeera nga bazozannya firimu so kaakati abalenzi banne mufube nnyo okulaba nga lwakuba nti eri ebintu ebigayaaza okugula ezo pule vesti bigayaza kati osanga kati fe asajja akuzeekuzeemu nga bakyala be babigula wano betukwana kazi nagula zivesti nazikuleetera nagula pule nazikuleetera okitegeera abalenzi beemwa bulungi abalenzi munne bo beemwa anti juga kati ennaku bamanyi ogendako ku gundi ku biica tubalaba olwedi tubeera nabo tetuwuga nabo tuwuga nabo nosanga kale ye ngaakoze yeeyoyose bulungi oba onfuna so kugamba embeera bweto bwetambula otwaliza muti abalenzi bo kale tebali bubi nnyo ku kyobuyonjo naye abaana ab'obuwala ate kati osanga bino ebikyala bino ebiddugavu nga bwenagamba banne ebiri byefaako ebiddugavu ebisa ebisinga bangamba nti abakyala nga si mulungi nnyo yeefaako nnyo adisabe nga yeeteeka muki bangamba beeyeteza n'okweyeteza babeera mu sawuna eyo nokikolako kyonna kyonna nga kyakabi naye nga kirina olususu luna nga lugonda luti okitegeera nga kirabika bulungi tomusanga mukasu konna obyana akakazi ate obeera bwagala okuwahaaga yes honey hi kakuwa kati haga konna konna enkwawa nga zikyuma noyanga ofa saaga kalabira
ate gwatira okuba n'obwo busireeya ani oyo si ate okuba nabuno obugundi busire kwini. Lwaki abasajja baagala nnyo abakyala ab'amabina agagenda gadigidagati? Era nze ntera nnyo obuuza nkyaliwo ne muganda naye kambuuze ongamba yaga nnyo omukyala ng'alina ebbina alina akabina kagira kati kyogere mutuuka mu luumu omugamba maama alikyusa ndebe ekkabina. Andi olugero lw'Abaganda luga nti okantyabidde amabina gakatyabira ki gakatyabira ka animal kanfunzefunze Oluganda sisijjako galiro tukozesa eri mu misomo. Abakyala ab'amabina ebiseera ebisinga kandi abakyala ab'amabina tebafumba. Kale omukyala w'amabina anyuma nnyo okutambulako naye osegere ne mugendako mugenzi outing za mwenge naleke kubunga alisasa amazi naga nti oyo omuya alina ekikazi okirabye obanga akuba bandi ne kugamba bo tebafumba. Juga abakazi amabina esooka n'entegera yaabwe entono. Abakazi amabina tebategeera amagezi gaba gagenda mu mabina okitegedde ekisoboka na abakazi ab'amabina amagezi gaba gaggwera mu mabina tebategeerako ddala entegera yaabwe nafu nnyo ya kibuggwe buggwe. Era wewegendeza nnyo akazi nga kati gwe njagala ombulyo abakazi abawera abataano wano mu Uganda abali successful abogerwako nga balina amabina kusaasira ani ali successful muki oyo bega asabiriza obusabiriza presidential advisor obadde ki naawe presidential advisor yasomawa aka tuogera ate ku full figure reka tuogera abakazi ate producer reka ate kuntabula full figure okakasa ategeera we kale kitegeera muko olwolumu once in a while full figure olwolumu ayogera ebintu na reasoning osegera nero laba tayina kabina kati gwa document nti full figure singa kusaasira okutegeera bonna tebasoma osegere naye ate full figure singa kusaasira okutegeera. Get it from me gwe kikoleko research azin betuda mu reasoning olaba nti reasoning full figure ategeera nnyo entegeera yanjawulo nyina n'abasajja basinga okutegeera. Kati obadde onaga abakyala ababina tebalina magezi kale ate buno obukyalo obutono bwe bwina obukyalo obutono bubamu ne ku magezi gaabwe era obanga oli wa kuwasa omukyala wife material tonoonya nnyo omukazi w'amabina amanene noonya omukazi ow'akabina akasaamusaamu kati bano amabina amanene obalaba atuukayo nalaba nga amabina ge gamweyimirira tugaga ti wona ngoba awulidde bangi abandaba zenyi zotambula okuva newali nga tebannankwana anti newabira mu kamera bwati nakyusa bwati amabina ne beetega essimu za gundi bali ku TikTok nanyenya bwati amabina nasooka ateekawo nagera mu comment section buli munaga nti visit me wow send me your number biki osegere kasaala abeebyo aga nti bannenze ndiwo era byanti nno nti agamba tako tegafumba obukazi buliyo nga kalina olubina akabina kalinga olukokola nesebo nga kali mumaka kafumba mwaba amabina buli mukuzungira mu mabaala wali bupate we mulaga bane guy what this guy yakwanye Rachel yange noti you know he's going to celebrate his birthday tugenda yo baba itabampulidde kamenya owa kabina kalinga olukokola osango linga kabina kamuwere nga kalinga oluyikati naye nga sebo ali mu bufumba inamu n'abaana be bana ng'omusajja amwagala bitya ne mutuga ne mugeba naye zenja naye alimba kati omukazi gwalina talina kabina kyokka yabeeranga n'ebikazi wano ebyamabina biki sitole oli alina kyangattako ayina obwongo aganaga nti omanyi mukwano ng'egyo ofunye $5,000 osanga abakyala bwebuto ninga busewo bwevuga bulina amamoto weebale nnyo nga bamabina bayimiddalire ku booda kukuba empewo bafuba balinda booda okitegeera ne batugenda bateeka okukuba emimiro annaye katonda mutuufu katonda balogo kati akakazi ako kalogo omusajja tebuva wa maama fiina obwo bulogo obwo kati eso kati ako kalaba nti bawaako yalinga ngolede ayina mukwano gwange yali akwana nesebo kamugenda ku musawo ako sebo ne kamuloga omwana no yalwala gwe yakomayo kati agwe neddalu bayiga yakomayo nekeddiza sebo bba wa munne waako kaloga ako sikaagala kantama kumbe ko kalina reasoning capacity omusajja kalina kye kamugattako manyi kati fe asajja tulina byetutayogera byotajja gama buli omu naye kati obeera n'omuntu kati osobola okujja nga olina muntu tugeze ofunyemu 5 go nogo omukazi nti mwafunye mwana $5,000 naye wakole ntya manyiga tusoke tugendeko gundi autu tugende tucakaleko n'akafo ke nawulidde balanga eyo kafuka pe bagenda kagula naye bwe yonanza okuba ak'amaanyi twaligenza genda tusaasaanya 2.5 mukwano leka naawe ate kati sente tuwonooneza ki kubanga esooka kya byonna
tuyina abaana osigera tuyina abaana bakuze kakati ate school fees gundi bakyamubanjayo ono gundi ne bamubanja obweziti akiri mune sosero ku ssomero okukyakala tekuggwayo tuli kyakala olulala ne kati eyo program jiwa wa mabina banne haje we bali na kuchogerako na ka dress kenabe wadi banne ka dress kali kadde ku dami banne yenga kanyumie banne na de ka dress kali mutufu na tunde kakati macho okola hani ntisoko kati mpeke emitwalo 10 so gene teddy dress wone ekigato kye nalabye ekigato ekyo banne kye mu mwimbi kye haje badde gundi karoka sita ane ekigato banne kye badde akubye na kinonyeza kono gundi ku TikTok kana babitunda emitwalo 7 tebabiseera kati ngenda kujja okali ka dress ulenchiri ekigato kali mpozi ogane tugenda wa osegeera yoyo wa mabina yo wa matako kwe gamba ye kasomuleta program nga yakuchakala obo mulese agamba yeah that is it but that's why I love you guy oleba guy mukalenga tatwala ko muchale out you know kwe gamba kale eva wife material kubeera wakanenze nyaganyo nze omusajja nze kasonga nti kuchakala bichi banenza owo simena kumanya osegeera kale byo kuchakala wabwe tomanyi na waje bamuzaalo bamusaze obase musezi ate abakazi bali abategera tukanagana wonofuna mu kasente tugenda ukyaleko kewafe bakumanyi okitegera kwa kasayo tuna wufati tugatandika okuzaala abaana kiki kojja ekiviiriddeko abakyalo okubanga tibakyasobola tutwala waabwe gye babazaala abakyala abyo ebiseera ebisinga nti abaana ab'obuwala bano abasinga nti abamu bebeekuzizza abalala bakuze n'abannyaabwe bano abakyala bano basingle mothers kati omukazi agenda n'abeerawo n'atoba n'omwana we okuva mu buto yaweerera basenga b'omwana tebamufaako bakitawo abato tebamufaako bakojjabe kati omwana abanga akuze na maama yekka kati omwana oyo kati katonda najja amukola ekigambo oluusi bambi maama n'afa kati omwana n'asigalawo nga aliwo yekka okitegeera oluusi kati maama sokufa kati ngono omuwala akuze ali myaka kalenga 20 awo 21 okitegeera kati omufuna n'omugati munne ntwalako kewa mugati ewaffe wa esoka kyananza steady senga wange n'omu yenna gwe nkolagana naye nabeeranga mu mbeera embi nga ndi ne maama wane no nga ogendako wokyalako ewono senga tomalayo na wiiki olwo nga tesoga nti negwe bye weyambazambaza ebyo otambula weebiguza kati olaga omwami wange akukwana biki oyo senga nempulira nga ntamye nengende wasenga omulala naye nangamba bwati ne bwati kati temu netuka kati omwana onaba nga ye kennyini nga ye senga ye maama ye mwana ye taata osegeera nga nobona banga oganda ntubanga n'ekyaleko ewammwe aga nti anze byogenda otwala waffe okukyala bimpa embirye bagagenda waffe kukyala nti ye toga wala byayiseemu byonna bali talina kyaba byayiseemu byonna akiri ali wadde agenda ewa maama gye babeera bakyala batwaleyo ebintu maama yafa era tukanaga nti nze wange oyagala okukyala sente z'okukyala mpozi wadde otegese mmeka ndi manje gateeka miliyoni engannya ndikwatako 3 nze zimpe okitegeera ninayo bato bange 2 akiri mbaweerere okitegeera n'obeera n'omuntu tomuyinaako yadde akakwate tasodde kutwala waabwe olw'ensonga nti abe babona kugamba babasuulawo nga bakyali bato tebabalaga nnyo laavu eyo kyokka ate firimu wejjira weewano oyo omwana n'ageza afa obaviirayo omwana wa mwannyinaze mwamusse tayinza kufa bw'atyo tugenda kusiba okitegeera oyo ajja vundira mu kkomera abaana abaffe amala gafa bw'atyo tumumanyi yajjako ewaffe yayanjula ne basooka kufuukira embizzi mu kkutiya etyo anti embizzi ng'ojjadde mu kkutiya newogivuga okuva eggulu paka Masaka etuuka eyasama embizi aganyo tambula nga erengera gyeraga eyizo temu omulanga yo wali agaddeyo ku mukyala eyeerusa ye n'ekirala bw'oba ali omwagaddeko beerusa bonna ne private party zonna zibanjeru beerusa lwakuba nti waliwo ebitundu ebirina emputtu ebitajja ekitegeera eri ebitundu ebirina emputtu byo nga tebijja juga ebyo ebizigwa nti byokya bibanga ebafumba kati omuntu weerusa abanga eyeefumbye kati ekintu ekyo ekyokwerusa lwakuba ti kale ekyokwerusa kale ekyo bintu bikadde nnyo ogumulembe gwaggwako kwaffe tukwana banneno bakaddugala nga betufiirako abeeru tubalekayo nga tulaba omuntu omuddugavu oyo si omulaba edduka abantu abaddugavu banjawulo ekyo nkigamba emirundi gyonna n'abeeru kale nabo balungi ng'ali ku nnakyo ye okigamba naye ono ayeyerusa sima muno omusajja akoze obwenzi kane neeyeruse anti afiira ku beeru maamu weekaddiyiza bwereere
ate omukazi no olaba nga bawo nga tugeze dino nti nga tuyagala akole bwenzi fuba nnyo olabe ng'olina omuzego omuyigiriza abasajja fenna buli musajja ine nayi n'omuzegwe oba ine ekintu ekimutwalira ssente wonna asanga omuli wakakoola ye ajaganze kasandi akakoola kanga omukazi n'owetawo ng'obigula amatako nze situnulayo wonna asanga oli anyweddemu kabbiya n'anywamu ecupa z'ebbiri ssatu n'akyamuka tomubulya bya mukazi noba nga badde ayina ekikazi kyali mu kwanaawo nga tannatamiira mukasi atamiiramu bw'ati ekikazi nekimugaa nebikati toddamu kumpita hani nze ni musajja mufumbo olwo ng'avuddeko akenge kamubuganye kati nosanga ono omunyi w'enjaga ye kasamya mu kayaga ke bw'ati mwana naye gwe okimanyi nno nti boyi nabadde nalose ndi mu Amerika kugamba alaba ukitegeere abavuddewo nga ntakyalabawo kati gwe omukazi n'ovenga obigula amabinaga mwana eno embuzi eyambadde ekiteeteeyi sitole eki kati ye aba takyala mukazi aba alaba mbuzi okitegeera kati wosanga ono ye awagira omupiira akiri agenda mu kibanda n'alaba dipule ninga tali ku mukazi ye nga wa mupiira omupiira gwe gumumazeemu kati gwe omukazi woddanaga nti omusajja wange omusajja mwenzi biki bisooka onoonyereze nti omusajja ono kyekimuleetera obwenzi nze batanywa mwenge tasiba beeti talaba mipiira talya mayirungi talina kuga kyonna kyonna kyakosa talina muze gonna gwakola kitegeeza nti obwenzi olina omutwalya ssente zo olina kusaba busabi katonda nti omusajja ono afuneeko omuze omulala gwonna gw'aba akola okitegeera bw'aba kirinkati nga talaba nnyo mipiira kati gwe omukazi muwagase emipiira naye omusajja afune ttiimu gy'awagira biki kati mwe natuka omupiira ogwo ne gumukwata ajja tuka nga obudde bwe yandimaze mu bwenzi agenda bumala ng'alaba mipiira naye bino sono mbuyira nze nyamugendera ku musawo n'eriba kongo nja kulireeta ojja kgenda otandika okuloga eddugu lituuka eddagala likwefuulire gyokuma okuloga ennyo oluka teemu gyokuma okukwatakwata ennyo mu ddagala nti ologa asima kusiranya sente zaawo abakazi njagala zimubule jjuka bwe zimubula nawe tojja kulya n'abaana bo tebajja kusoma bajja teeka okulonda sikulapu n'obucupa okiga nti munne taata w'abaana wamusiranya kati nze ku bakazi wali abeeyerusa abakazi abo abeeyerusa ekyamazima kiri nti kituufu beeyerusa naye eri ebitundu emukati omukazi asobola okweyerusa no ng'alabika bulungi naye nga wajjamu bwati stokes ekigere nga oyinza okugamba akola mu manda baba n'ekigere nga kiringa ekisiriiza buno obugalo buno olunaku okujjudde ennaku ng'oyinza okugamba bokisa anti kati eriyo kati abeerusa nga bakozesa ebizigo ebya layisi naye bakuba obulamu nga bagamba nebononona bojja neweyerusiza wani waffe buli kazigo kona tukajjamu oba bana abamu tebatulula mu bbaafu ya bizigo bo beesigako buno buzigo butono anti kati beesiga binene ebya layisi kati nabo bennyini abalanga ebizigo ebyeyerusa nabo bennyini kituufu ebizigo bebeera byerusa naye ng'eriyo ensusu ezimu nga ngumu okitegeera omukazi alina olususu duka luba lulinga lwaggoonya okitegeera ayinza okwesiga ekizigo kati wano mu feesi omanyi feesi kyekifo ekisinga okugonda ennyo ekiwulya amangu ekizigo asobola okwesiga nene ebizigo byoyo natera okumuyerusa ate ne bimuyiwa embalabe naga kakati tebisimye kati gundi skin kati kukyusizeemu neesiga ku birala ono ne bimuddugaza ne muteekamu ekipaapi wafaanana bulala okitegeera gama ebyekwerusa ebikubanga n'abatuga kati tubeera n'omukazi gwena akakyala akeeru akalabika obulungi nogate n'okwana ekiddugavu nagati kati kino ekiddugavu ekinoonyezaako ki ng'ayina oli omweru okategeddeako singa addugavu ssebo tebabali n'abaddugavu be basinga n'okuzaala era bw'osinga n'osanga mu maka kizibu osanga abawala abeeru nga bali maka bafumba omweru n'omuddugavu ali wasinga muddugavu nze yansengera abeeru nabo balungi ne abeeru nga benagamba ba limelight bakubeera mu mataala okitegeera gwe nnyabo tolina mboozi nange naye yo ng'ogifunye omuntu wakamulaba naye gwe obufumbo onaabusobola jukira zenje yatugende nti ebbuba lyayina omukazi nakamukwana lunaku lumu okitegeera tannampa mboozi nga gyawadde producer mama kaswiri ke kakutengudde ngule ekisaketi ngule ekisaketi onune omanya akazi abo bazibu kati omulaba oyo osooka buli kimu kyonna kyonna ng'okimuwa oza mugula saketi ya sweet enamba n'ogimuteera ewaka kati onamuwaka Ecleas naga nti bane oli gayibambi ayina keya yampadde ka sweet bane kabadde kawooma okitegeera n'omubuuza sweet onuna ku kisawo nti nedda nti kakati oli yampadde Ecleas ate kakati gwe wampadde oli sweet kamotoka nogamba apakazi negumusana ate nga gutulumbi tuli mu kizimbe oba program tugiwunzike producer tukyalinayo obudde tugenda kukyusaamu katono dakiika nga bbiri
Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala, ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga Kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana, ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga Kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudda Kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6, kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda e Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutweyino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi. Ffe ba Matuga Estates Properties. Gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo. Tutunda water pumps era nga tukola house plumbing, kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kosa n'amalwaliro, gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga: 07-56-19-87 oba 07-50-16-38. Ate ng'osobola otusanga Matuga. Ate gwe yandeetaaze biodigester, gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Okay, tukomyewo tulina Zenjamani wali akasana katawanyizaamu ne tukomyewo. Wabadde okyanyonyola? Wabadde ku TikTok? Nabadde ku TikTok. Manyi tubeera ku TikTok okwo awatera okukola zi live. Kati kuliko ebikazikazi ebibeera ku TikTok ebitundu obusolo. N'ebikazi mumulekerawo tusitamira. Omanyi ebikazi ebibeera ku TikTok olw'okuba nga kiri live. Ochege muli ku live. Olw'okuba munombo kyambadde empale enjeru nnika. Nekyesamye kyekiga bana tutunda waneno obusoro kakati na aneno za mitware 2 n'ekitundu gya mujje muzine. Are ebikazi oba bivaawa bitumanya so mu lulimi lwaffe bibeera mu Luganda so mu bitaka tebirutereza na bulungi mujje mugore waneno ku emitware 2 n'ekitundu tukola ne delivery tusobola okujja onana wo berodi tulina wanena abaana bayina obusoro obuwoma bikazi mumulekerawo okutuwe muli ako TikTok. Bo betegera lyadi bawo Mundo kiraga no bana ababiri abe babigamba ati banne mukwano ng'owooma. Oshegera nebisoka nosaka binyalira nebisoka binyalira abasajja. TikTok live. Nibiro kusonga ebyekweta webiti kali ate no tebimanyi na kusoma. Anomanyi wandika wano mugunu wano mu comment section ogaba naye nga kiyitiridde bichite mutustamira bwe mutu ekika. Onagambye atya? Onagambye nga mu mutusitamidde usege temutusitamira olinga awandiso temutusitamira ona agambye temutuseera abambi tetuseera mikwano tetuseera usegeera tebimanyi kusoma ani live ojiberawo akojjalo ojimalako ani live era nze mbera mu comment section ngangezako babula nti bane bera mwetunda temukola bwe mutyo okwetunda osobola okwetunda nenga omuntu nga tumaze kumulaba byagenda kulya kati olede kati ondaze ebisambi onanda mazobira kali apatite imbanchi alina mbasi kyeno lwensonga tibi lokwato waliwo abamu nga bwalaba bwati egundi ndaga ne nalaba akaroddo ekitegeera ale banyo oba biteka bikibu neno mugundi ogola ka animal okunda kazimbye kati bili pazo jayite enkudi ndanga ezimbye bweti nga ezemu
n'omwatika nga yeyawuzaamu bweti nga lino erindazi eddanzo nali ngulanga amandazi gandi muto nga njanye erindazi lirimu ekyatika kyeka ndowooza naye kuva buto wali museeguseegu kati olwo olwatika naye kalaga erindazi nga liba liwoomere lirimu olwatika ndoza kabuto kaba kayingiddeyo eri ndowooza oyagadde empataanya kuva buto yenza oba kiwawasana mangu ku myaka egyo emito munnange ebikazi bibeera okwo nebikutama ate no singa betundya kiri mu luzungu ogambako nti kale ate bakazi abeerako online okwo sima mutunda obuso mwetundeka kiri mu luzungu ati kati obusobola okwegezuka banne we are selling vaginas here we are selling our animals wekitegeera mukoze kwene ku luzungu ate kati omujja nafuna ne bakasitoma abazungu kati bambi bali abazungu abamu abeerako baga batunda kiba kati bali abazungu abeerako olwokuba babiranga birina biti enkudi ezizimbe ziti ennene bambi alabika asaba buyambi yazimba alina ekizimba mu magulu wekitegeera abazungu babeera baagala okuzina ebyo ebikazikazi bwebitwe naye kati wotayogera ku luzungu noga tulina waneeno obusoro buwomo mwogereko ne ku luzungu mufune bakasitoma babawe ku dola abazungu abo babalabanga abasaba obuyambi omuzungu agati bambi onalabika asaba buyambi bambi kati yafuna oba kansa waka animal wekitega yafuna kansa w'omumbugo embugo bazitate mu luzungu backgrowth kati omuzungu aga sorry she got backgrowth cancer shit wekitegere kadi yalabanga oyina ebizimbe eno wansi kadi natuuka nagano ti bambi singa kale ayina accounting number nateekawo accounting number kadi azungu wanyi oga nti kadi bamanyi okujja mu comment section kitegere naga nti can you please send me your link or you can type there your account number wekitegere bateekeko bambi sente bateekeko obuyambi olwokubaga kadi nokuba syndicate yasoma bebasanyisa tabitegeera kati zino gundi zonna comment tazisoma ziyitawo nga zambuka bwambusi ziti ate munne bafuna likes bafuna likes ogenda okulanga ali mugundi mu 34 point smile something k okitegeere nga alina likes kubeera kati ne banne nga bamuwaanu oba tategeera ye banne ekyana gwe olabika owuoma okitegeere banne ekyana gwe ye kati gwoli wammeka anti ngwaganno nti kakati gwoli wammeka ebyogasoma nombu muyina abawala abawooma kati nze gwe kenyenyi nze gwe gwenjagala gwabampa kati gwoli wammeka okusula ekiro kiramba ye sente mmeka nze gwenjagala kulya nga sambadde wekitegeera eri ebisajja ebeerako okwebiseeguseegu nze gwenjagala kulya nga sambadde okulya nga tuyambadde sente mmeka kati ono agambye okulya nga siyambadde mama nga yani gyogenda okuzina asiba onsiga obulwadde bwo tumala kwekebeza kati nze okulya okundya nga toyambadde kati mba njagala 3 ngamba 3 wanguza kyanguza nte bakazi mmwe abeetunda banne muyigeko ku luzungu asajja abeerako nga bagala bbawa buyambi bamanyi dino ti mwalwala empanama wetegeda musome comment section yezo comment section by the way temuziyitako bwizi temuziginowalinga wetegera gisome omanye no comment section yevuddewa biki story lwakuba kati abasinga kizokusaka kati abakazi abeetunda nga ina account mu banka ate kati bali abazungu bo bayagala ngo ina account mu banka aso kusindikira akakase ina mail wetegera aso kusindikira akakase nga tuumba kojja ekisokadde olemalideke bwe okumaleke bwe batya akimpulya bagamba nnyo withdraw kiyamba ki kiyamba oli butafuna lubuto kyokka kye kiyamba naye wabairewo obuwoomi awo lwaki mba ate era ekyo tekyerekerezeka era abasajja bakikola batono nnyo kuba aliwo batokyategeera ng'ogenda okukamula omukazi asoboga nti no bane gwe tonfunisa olubuto mukwano tonfunisa olubuto ate no kati abasinga odduka mu bunene buno obwalawala obwo obuto obusima muno businia 6 obwo bane mukwano ekyamazima kinti nze singa sasaalize nga tulina condom ne kani making sure nti bane tonjiwamu kuba nze nakava mu nnaku zange ate mba nfuna mangu olubuto nti atofaayo olw'obuwomi obungi obw'okulagira omusajja ng'asanyaladde enenyo mubiri kafunye olubuto kageza kudetenga odujja mu luganye nga bakakubyawo emiga ate bakakwondoza kiboko meka emusatu olubuto lwani lwaje di tugenda kumufiira oyo wa TV oyo mama oyo ajja kuzituwazirina oyo ajja kuzituwazirina osegeera nasoka kufukira embizi mu kutya bagala bakulabise buli wamu wonna yavuneza mwalafu olubuto alefe tetujja kulujja mufa ab'embizi tujjamu embuto fe tetujja mu mbuto ekika kyaffe
Okay, mwala kubeera banenga muvadde mutwala ku Lubalusewa TV. Mbadde ne AJ Samuel MC Zenya Kickfeed Mike. Yeah, nokolwa leero badde mukambwe munaye. Olala nja kujja kati nga ndi hambo. Okay. Yeah man. Tuyanzike. Abale Lubalusewa TV program bino badde bimanyi tubadde ne Kojja Zenja atenga MC. Nakusomeza 14 tujja kubeera naye wali eri atenga official Sunset Gardens. Chikadde tugenda mu chikadde mpalo gumu. Esatu saakole mtwalo asatu table. Producer wa Formulungi yekatabira Muhammad abaddankwanira omukazi tanaba nyabo oyo omwagadde enkweje bakayanira. Okay, tetujja kusuka wa leero katudingano lundi. Lubalusewa TV mazima ku mazima.